Yakati ondaba wano. Nze wonkubiridde essimu. Naguze kino ekitole kya omuti mulamba guno gwa Geisa. Owulira? Naguze Geisa. Wonkubiridde essimu mbadde ngenda kwekubira Akasabuni kange. Naguze emiti nguze ebiri. Nze sikyabona nakwegayira bano baana basitame ensujju ne baziraga nekubira Akasabuni kange. Abaana ne basitama noyitawo nze buli lwembanga nnoonya sukulapu banaye abakazi b'emakindye mu nsobedde mba nnoonya sukulapu mpitawo ogamba ki owa sukulapu okubayo eriiso limu ng'ekiri awo twaddanga mu bitooke mu bimusa neweekweka nze n'ekifuba kikuluma ekyo si kifuba kakodyo kange mulembe gwange ye slogani yo kabadiko kodi yange era bwe okolola oba otegeeza ki awo mba ntegeeza nti mulabye nnyo abatamanyi buwomi bwa Akasabuni mulabye nnyo kyemba ntegeeza sokoddemu okololelemu awo mba ntegeeza nti mulabye nnyo abatamanyi buwomi bwa Akasabuni mudde ku bakazi babalye ensimbi zammwe Akasabuni ntaana buli omu tasima Akasabuni tikayinza kuba ntaana ko kakola mulembe Geisa akola mulembe naye gwogenda ngambe nti nkugambye abakazi ntaana buli omu asima ekintu ekikulu kyevudde gamba nti bwe kityo abakazi buli omu amweyunira naye Akasabuni nkalikomu waliwo abakuvuganye abakayana manyi Akasabuni kano kanyiza abantu bangi naye ng'ate manyi nze ndi ku kituufu mwe muga nti abakyala be bali ku kituufu mwe musime entaana zammwe nze mbeere Akasabuni kamwe tulaba ani anaasinga Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi okutonaatona ebisenge ne art nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalwa awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku MRLive kwetuli mwana wa Katonda ali atugoberera amanya bampita Rima Sam oba mitanikirwa Bongo wewawe bali kutwagala we bali kubikomentinga ko subscribinga commentinga likinga sharinga na kubyagaza balala wewawe bali kuba mubumbi wankizo era we bali kuba mukwano gwa fatenkanika we bali twagalira bwemage we bali kubunyisa njiri na we bali kutegeeza balala nti je tuli we bali tuwa mukisa wakati wo kugezesa okubigambolinga tujja kubituulako era tujja kubituuka ku ntikko tewali atandika nga amanyi nedda neve tukiriza mu kutandika ngera omwana bwatandika okwavula ebigo byagwa tebikola makulu wabula steps zateekinga nga amaze okuyiga okutambula zezikolera ddala amakulu okwegendereza kyankizo nnyo ekitiibwa n'obuntu bulamu olwo n'obigattako n'okwagala Kristo ofuke ekitonde ekijjudde nzize kuzigirira Kristo wange nze yanula nanjija mu kabi nawe omwekwate ayambye bangi gwolwakyo ntasobola kuyamba ebyo tebibuzaabuza tebiriko kwesiiga nti ate weesiige kinatekeera ku makya ate oyamba okolebwa oti muyise amazzi mu kamwa nedda fukamira musabe ebirala bimulekere simple so onakola ekyo jakkomawo neebase Akomyewo wadenga bakama banga abantu mawanira Bongo Charity Foundation tulina village basket gwaine ekintu kyacho takozesa nkofiira t-shirt ngato mpale saati La Bongo Charity Foundation ezo kubikutwalako olwo no tubyongere tubigabire bannaffe abatayina bambi n'abali makomera abo
n'abali makomera n'abatayina n'abali makomera ebintu ebyo abayina engoye amasaati engoye eriyo abagagga abazina nga zo bazifuula bimuli ewaka bisiimula tuyambe abantu abali makomera abasiraamu abali makomera n'abatali basiraamu bonna be basiba n'abantu bonna abali mu mbeera embi oba olina olugoye empale kooti biki byonna byonna tubeegayiridde muyambe abantu abo seete engoye ezo muzireete muzireete Kulabon Foundation Kulabongo Charity Kulabongo Charity Foundation nga kiddemu abantu bakitegere bulungi bane baba ine engoye zonna abayina engoye makeesa abagagga muziterekeeyo mukwasibwa abantu abo abali obubi abali makomera abantu bali bubi nnyo naye abantu mubawe engoye ezo omuleme zikukulira ogenda kupozireke tuziwa abantu abo zireete wano Kulabongo Charity Foundation bwe bakuŋŋaanya engoye ezo ne tuzitwalira abatayina abali mu mbeera embi waliwo abalina Bayibuli abalina Kurani naawe alina Bayibuli olina Kurani olina sapule emisaalo gireete tugitwale abasibe abantu baffe abasiramu bangi be basiba abali eruzira tubatwalire emisaalo tebagiyina n'abantu abali eyo tebebikka ina bulangiti gibawe nawe alina omutima gw'ekizadde gibawe ate nawe asobola okuleetayo akasente tubagulire sukaali nako kaleete wano Kulabongo Charity Foundation akasente kabawe bane tuyambe abantu abo nze olaba nange Mzee navudde ku by'Akasabuni ndase n'enkasabali nenga kati kasooke nze sente mitwalo 2 ngateeke Kulabongo Charity Foundation ziyamba abantu abo abatayina emitwalo 2 Mzee yoyo zina nazikutte n'enziwaayo Kulabongo Charity Foundation era nkubiriza abantu mwena muleete engoye abantu bafune tusobole okuyamba abanaku abali mu mbeera embi n'abali mu makomera Mzee omulango gukubye omulambo asinza kuba embeera nali njirimu nnyo nalaba nze ennaku eyokomera Mzee bakusibako nze bansibako ebiseera ebyo nayagala kaana akasomero we bansibira naye ng'akaana kali myaka 15 15 bali baga nti ka myaka 11 bansibako ebiseera ebyo Mzee myaka kyejo omwaka ogwo sikyagujjukira bulungi nendooza ku mulembe gwa Amini awe bansibira myaka 15 kubaga ka 11 bagasa dubuto huyo Mzee tumutwale ne bantwala ne bansiba naye akaana kalemerako mutusiba ne Mzee ne ku myaka egyo wali Mzee nali kyali ndi kijana olaba ku myaka gino nfuukuuza buli wamu naye kati ate lulina kyayitirira kati nze amanye ennaku y'ekkomera ngimanyi okulumirirwa amakomera gaali gaca ku mirembe gya bote ate agakakati malungi naye ku mulembe giri twatukanga mu kkomera nze nabeerako mu kkomera nga mu kkomera tuyina bino ebidomola etwasala ekidomola musano kazambi wamwe mumufulumya mu bidomola ne mutwala ne muyiwayo ne muzza ekidomola ne mutwala ne muyiwayo kyokka kazambi ali wano wetusula bwe baleeta akawunga wetuliira eyo ennaku ate kati ekitaaliwo ku mulembe guno ekyensinyukidde amakomera bagazimbye amazzi bagatuwadde naye ekitukoze obubi bwavu naye senga si bwavu Mzee yandifuze n'atuuka n'emyaka 2 wakati abantu obusungu bubatta bwabwavu naye nga bannange amakomera go bagalongoosezza tekikyalinga luli ffe luli twasulanga wano ekidoli kiri wano wetupama wetugira muno n'alyoka afungula n'ennyuma n'omulaba akunaamiriza baleesa akawunga akunaamiriza agizaati mu kidomola gwe n'oli kawungo ku kiwunga olya n'ebijanjaalo ebyo nammwe temwabirabako abavubuka bano abaana bato bano bakasipaati bye boogera tebabimanyi Mzee bakusimba mu kooti bakutwale mu maaso g'omulamuzi akusalire bw'omulamuzi bwe yatuuka yaga omuvubuka oyo mumute omuvubuka mute musonyiye kubanga omusango saago gadaga omusango nagusa naye n'omwana yali yanneeyagalira dda kakana ka myaka 15 akaana kanneeyagalira naye oyirembeka nze nali myaka 2 15 ku 2 kati ebiseera ebyo
mwe bannange mwe temutya kadde ebiseera ebyo ffe twakyaka ate ng'okyakadya ku bwana buto Mzee leka naye omwana ow'e12 omwana ow'emyaka 15 Mzee tudde ku mulamu wayo tubiveeko Mzee otase kubuza abantu kale katubiveeko bwe twabeerera myaka gyaffe ku mulembe gwa 15 tuba tusabula era mmwe emyaka kati gavumenti kasipati alina byakyakadde zinesi kasipati kankubule taggulangako lugi nga luggale bwe ruti n'aluggula asanga enzigi baziggula dda tikitegedde okupangisa omuzigo gwe naba nga n'ateekamu ekisumuluzo n'aggulawo tafunangako mukazi ali bw'atyo alimbeerera kyetugeeza kyentegeeza mpise wala oluganda gwe tolumanyi okwesa zeyo okweka enjeru kasipati tafunangako mukazi ali bw'atyo mukusiba bw'agamba nti yamufunako ajje mubuuze wakola otya walwana otya okuwangula olutalo okuggula olugi olwo tabimanyi birimu nabyo tekiniiki kati bibuuze nze emyaka gye nnina mwe temukiina abavubuka ne bwe muvaawo ne mwepaaka Mzee yakatuleetako ate wali abavubuka b'e Makindye bakulembeddwamu kasipati banna abavubuka bwe mutalekera kuba nze abagamba mbasinga emyaka bwe mutalekera kuwakana nti Mzee kalina olugezigezi mugenda kufiirwa ebintu bingi okozesa bukodyo ki bwange nganze abavubuka bajja kujja mbabuulire sijja bulagirira wano wabula buli muntu ajja n'emitwalo ebiri okulagirira abantu engeri gye bajjako omukazi embeerera ojja ne mbabuulira nze manyi wano teri nze olaba nakati emyaka gino embuzi emyaka gye ndimu nakajjako mbuzi 4 mwe abavubuka kye mutasobola ekibaleetera ebyo buli kaseera mulinga bikoko bizungu koko bizungu Mzee tudde wano Mzee abakazi bayitidde okusitama abakazi basitamira emmere abakazi basitamira ku booda abakazi basitamira buli wamu bagamba eriiso ly'omukulu waddugala we walaba ekindeese leero ne ngamba Mzee kange ne mwebuuzeeko mulembe gubadde kigumu bane guli omulembe ffe we twabeera mulembe gwa Amini mulembe gw'Obote bannange nze nakula sirabye kuba ninaze ensujju naye abaana bambala obuwale ne bukoma muno n'alyoka afuluma omwana wa neiba n'amutunuulira bw'ati kati omwana anaakuwasa omwana wa neiba tasobola kuwasa ng'akulabye ensujju agirabye akuza akulaba ensujju bwe yakula kati anaakuwasa atya abakazi balina omuze bannange ate mulina omuze mugati akasajja akalina olugezigezi mugenda ne mugati akasajja ako katumanyiiraako ne mutandika okundiisa simanye ebiryo naye mba nekyembagamba kituufu muleme kuddira eno oli kunva osiika enva zonna ositamye mu nva za byennyanja osiika akawooko nakakugweramu bugwezi mu nsujju kati bannaye musajja anaakwagala atya ng'owunya enva bannaye bamaama tubeegayiridde bannange ensujju muzisabike ate muleme kuddira baana balenzi olw'okuba bannyinaabwe nze nakula mwannyinaze sirabye ensujju ye nga sirabye nakugunyu na kisambi ki naye abaakakati abaana yeeyambula wali n'omulenzi ne yeeyambula abaana ab'endaba baana bato abaana ne bakula nga buli omu amanyi ensonda bwe yakula bannange abaana tebajja kuba kyobola abaana balemeddwa okuwasa abaana badibye badibye ebisiraani mwe mubakubira ebisiraani abaana ate bwobalaba bawala bato balaba basimba layini bajja mufa abazeeyi anti abavubuka temukyayagala kuwasa wamulaba alabadde ensujju banemulekerawo okusitama guno omulembe si gwa kusitama mutuwe ekitiibwa wano maama Naabagereka ayita abantu n'abagamba abasomese ebisaakaati bababuli niyo omukazi n'asooka anyiga emmere anyiga atudde katebe kamusitama n'anyiga akoze ati edda bamaama bwe twakulira nga emmere ogiraba nga bafumba emmere nga bafukamira bufukamizaawo nika tekyali bakazi kufukamira baga ebyo byali byadda Muzeeyi temukyafukamira bane nebaza nnyo maama Naabagereka ebisaakaate byateekawo ng'asomesa abantu okufukamira bane yeebale nnyo yeebalire ddala naye abakazi abaana b'ennaku zino abawala tebawulira nze kati okakasa nti bakazi basitama mba mpitawo bwe nti n'ekikutiya kyange ekya sukulaapu omulengero okubayo eriiso limu yenna ensujju ng'azisitamiza kati bannange omusajja anaakwagala atya omusajja nzaawe kyova olaba nteekawo buteesi kasabuni ati mba nakulabye dda ekikwagala kiba kyaweddeko dda
bayita wano nga bayita bwerere n'ayita wano nga mutuufu omulaba ensujju ziri bweru nze nteekawo kasabuni era nze neddira kasabuni kange kyova olaba nze sikyalimu ebyo olulaba wali gwe ng'ogenda nga ngenda kasabuni musembeza Lucifer sitaani omusembeza si sitaani kati kusembeza kasabuni sitaani obadde ki sabuni sitaani yennyini sitaani waabwa nzira ku abaana abasitama mazima abaana ensujju bazisitamya ensujju negwamu wadde akawoowo abaana abawala ddala ne mumala ne mubaka akamuzeyi keeyogezaako mwatandise n'okunvuma naye kambabuulire mutabani wange Kasipati namuganye okuddamu okukola ki namuganye okuddamu okwagala abakazi abasitama nze omukazi oba tayambadde biwanvu mutabani wange tagenda kuddamu kumwagala era kati ondaba wano nze wonkubiridde essimu naguze kino ekitole kya omuti mulamba guno ogwa geisa owulira naguze geisa wonkubiridde essimu mbadde ngenda kwekubira kasabuni kange naguze emiti nguze ebiri nze sikyabonaabona nakwegayira bano baana basitama ensujju ne baziraga nekubira kasabuni kange abaana ne basitama noyitawo nze buli lwemba nga nnoonya sukulapu banaye abakazi bemakindye munsobedde mba nnoonya sukulapu mpitawo ogamba ki owa sukulapu okubayo eriiso limu ng'ekiryawo kati nange kyenkola nzira kasabuni mba nakulabye edda bwofaanana banaye mugendeko mu bisakate bya maama mugende musome ebisakate bya maama n'abagereka basomesa empisa bannange mususe noonyiga emmere ng'ositamye katebe guno omulembe eddaffe we twakulira maama omukazi we nabeerera n'abakazi nga balina okufukamira kyayi balina okumpanga bafukamire naye ab'ennaku zino akuwa yenna ayimidde yeesimbye alinga muti gwa ssimu ensujju bannange muzisitamya ensujju muzima mwekennyini mwewaabudde abaana abawala tukooye okusitamya ensujju okugenda nga muziraga kungulu ne mwambala bummimi nemulyoka mutuula ku booda lwaki omusajja wa booda ababooda kyebavudde batusuula ku akisidenti enkya n'eggulo mulinya booda eno okunaamiriza omusajja omusemberedde omukutte mu kiwato bw'omunyonyogera lwaki munyonyogera abasajja ba booda abakazi banyonyogera n'abasajja ba booda bino bye babakwata mu kiwato bwati n'amunyweza abamunyonyogera kati muli omusajja lwaki tafune feeling kibamunyonyogeza abamuvugire bwereere ate n'ababooda abamu b'osanga ababooda abamu abatalina gundi asiba tofaayo maama nkuleetedde bwereere ag'amafuta ne gagenda ababooda balina ekisa olida nga alimba mukama we sente zambuzeko abakazi obedde avuga ba bwereere kumunyonyogera abavugira nnyonyogeze Mzee wachawa baboda sikubakya obawaayiriza buli kimu sikubawaayiriza abo abasajja nze olaba be banyiisa n'abakazi mbeera nga negula sabuni wange ati kati geisa sabuni yo geisa bamusaze ku bbeeyi kati ekitole ndoza kigula 10,000 omuti gwa sabuni geisa gugula 3,000 Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Chaite Foundation. Tukola Art for Charity. Nga tuyita mu bitone ebyanjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi okutonaatona ebisenge ne art nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Chaite Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 Le Bongo Chaite Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Geisa ekola n'omuti nkugambye omuti gwa sabuni wa geisa nze kati olooza kyekinyimirizaawo nze nakooye okwegayirira abaana basitama bannange tukooye okusitama kakubulire edda nalina olugero olugamba lino Kasipati ngezaako nnyo okuyigiriza omwana oyo Kasipati olulimi Oluganda nalina olugero olugamba nti abakazi nkima okimanyi nti yo bagiyiyiza amenvu naye Kasipati atasobola kuyiiya wadde amenvu n'agamba nti ayiyiza omukazi fedda twayiyizanga abakazi n'obuyiyiza n'ogula kaswiti kano ka pepisi ke bwaliwo ebiseera ebyo nga tewannaba sweet pepisi omwana n'omuyiyiza
n'ogula n'oteeka amenvu ndiizi mu kaveera n'okatwala. Twalina bino ebisawo tetwalina buveera ebya kaki, ensawo ez'ebipapula, neteekamu ekiwago ky'amenvu. Ebyo byonna Akasipati teyabirabako. Sweet Pepsi n'amenvu n'otwalira ekyana. Ekyana owamu muto waakyo n'akitwalira. Kyo ekyana bwe kyalyanga ku menvu dda tetwayinanga ssimu. Nga kitabuka buta kikunoonya ekyalo kiramba. Twaddanga mu bitooke mu bimusa. Ne weekweka. Mzee n'ekifuba kikuluma. Ekyo si kifuba, kakodyo kange, mulembe gwange. Ye slogani yo kabadiko kodiyo. Kodi yange. Era bwe okolola oba otegeeza ki? Awo mba ntegeeza nti mulabye nnyo abatamanyi buwoomi bwa Akasabuni, mulabye nnyo kye mba ntegeeza. Sokoddemu okololelemu. Awo mba ntegeeza nti mulabye nnyo abatamanyi buwoomi bwa Akasabuni. Mudde ku bakazi babalye ensimbi zammwe nga Akasabuni weekali. Mzee, kodi yo nga ya buzibu. Ebyo byonna engero muziige. Wanedda awano ate n'ekirala abavubuka mwayise omuze. Muleme gamba baana babamwe abakazi ntaana buli omu ayitayo. Ntaana yaawa. Era nze kyobulaba Akasipati kati muwalanira ddala ye muntu ekyasinze okugulako olutalo. Akozesa nnyo ekigambo ku bakazi mbw abakazi ntaana buli omu ayitayo. Ngesanga ne musanga ku kasabuni kange. Wallahi Akasipati Akasabuni wakafuula mukazi. Bwende nze yabwe muntu kekamalira ekizibu kyange. Kali Mzee si asobola kuddamu kola naye. Mzee. Engero watanga okola engero ezizo. Ate engero okuva ddadda zaaliwo. Abakazi ntaana buli omu ayitayo. Nkugambye onedda olugero luli bwe luti abakazi ntaana. Ntaana buli omu asima. Ezo engero mwe tebwaziwulirangako. Mbale sulu yankoolwo. Gwe bukyanga okulwa niba naye abavubuka b'ennaku zino ati Akasipati akwonoonye. Akasipati bannange abakazi ntaana buli omu asima. Ezo engero twali tuziina okuva edda nedda. Abakazi ntaana buli omu asima. Buli omu asima. Akasabuni ntaana buli omu tasima. Akasabuni tikayinza kuba ntaana. Ko kakola mulembe. Geisa akola mulembe naye gwogenda ngambe nti nkugambye abakazi ntaana buli omu asima. Ekintu ekikulu kyevudde gavumenti bwe kityo. Abakazi buli omu amweyunira. Naye Akasabuni nkalikomu. Waliwo abakuvuganye abakaayana. Bagamba oyo ayisa Akasabuni mukamwa kataka wa kitiibwa. Tujja na kumusanga tumusibe. Ningamba ate olutalo lwa Akasabuni lwatuuka ddi wano? Abo mpalanaasabwe ati balaba ngenda bayitako kubanga ate akawuka kasirimu kagenda kunsangawa. Ennaku zino abantu lwala enziku. Kati egenda kunsangawa Akasabuni kange. Era bino badokita baga nti kalwaza. Balimba. Balaba abaana abawala tebakyayina mulembe. Mzee, badokita batuufu ajja kulwalira bwereere. Ojja kulwala Mzee. Senga nalwala dda emyaka 10. Myaka 10. Kati nkute myaka 10 na gumu akantu kenkozesa senga saalwala dda. Oli veteran. Bado baga simanya betwazirwanako. Naye babalimba. Mzee waliko kadogo. Waliko kadogo. Nze naliko kadogo naliko ng'omwana oyo. Ngamba bino bakadogo abalwana walanako ko olutalo. Nze waliwo byesirabye. Mwete mwina bye mulabi. Waliko maje? Maje. Tiza tewalwana ku lutalo Mzee. Saalwana. Mbali nja tubanje sente zaffe z'abakadogo abalwana. Saalwana. Tuyambako tubanje. Mu biseera ebyo saalwana nali ntya nnyo emmundu. Saalwana. Naye gwe okumanyanga ebiseera ebyo byanyumanga. Ebisajja byajjanga okutugoba. Mwaddukanga ng'odduse ne baka abasajja ngo muddukidde mu nsiko. Naye nga mwekweka mu kintu awantu weewamu n'abakazi. Abasajja muli 4. Abakazi bali bameka? Abakazi balinga 10. Abasajja muli 4 abaddukidde mu nsiko ali abakazi gye beekwese. Seera ebyo abakazi baali bakyenjeero. Batya. Ate ng'ebiseera ebyo tetwalina nnyo ndwadde nga kati. Naye ab'ennaku zino endwadde bannaye zisusse.
abakazi bali bajenjero kikyotegeeza nga buli omu afuna kati bakazi 10 ku basajja 4 10 ku basajja 4 emundu nga muzeerabira femo sha ezivuga papa ngate mudda kutunulira bakazi ewe obo lyango ogenda okuliraga bino nanga bino bisaba kiyitawo nga bakadde katino kakitugwire nga tuli mu bintu nekyagwanga wali eno nga ne mufubutuka olusa abamu nenengoye twazireka tufubutukanga bwerera ate betwasanga maaso be batuwanga engoye bute ekusanze oli mu kaboozi sabasaba mu nsiko n'olengera no bwana mukubwa bwagira bwati ate n'omukyala bwagendanga naye bannange mulembe ogwo sigunyumyako Mzee soka webaza abantu abalabye gundi zaffe interview zaffe bana mwebale nnyo kulaba interview zaffe era tubasaba mugende maaso no tujja kuba tubaleetera ebirungi ebisingako awo Mzee naye nokola TikTok nyenda gamba David akolere TikTok nga otyako gundizo comedy wo Mzee akolere TikTok gundi David akolere TikTok David munange neyanze funene namba esimu je tuteka kao Mzee kawenja ngwe kuba embozi zo ofunye ddala abantu abakuwagira David munange ne embozi zo nenda mugamba tanakiriza nenda mugamba mukulu David munange sabo kirize togaana nno yizo okugana olwo manyi akasabuni kalukanyiza abantu bangi ninga ate manyi keka nze ndi ku kituufu mwe mugati abakyala be bali ku kituufu mwe musimenta anaza mweze mbere kasabuni kamwe tulabani anasinga ne munange David togana ntekayo ku TikTok de togana ate munange nonyigira bunyigizi nogati ate munange abali akasabuni munange buli muntu dembeli okozesa kyayagala mwe abakazi ntana mu simenta anaza mwenze nsima akasabuni kange nyumirwe tulabali anasinga okunyumirwa Mzee tusibule njaga kutola kwa pastor wange Mzee pastor musinkani mwogere mukko kusande ogenda wa pastor bo ntwala ngagenda kunsabira kuva kasabuni tontwalayo onyemye mukko abe mukwano gwo tujja no sobola kulira ddala enjiri kuba oli mwogezi mulungi nze singira gagenda balokole mwali gwe vaka sabuni Mzee vaka oyo tontwalayo njagala pastor gwonontwalako ngagenda kumpa kugira buwagizi kasabuni pastor atenga wagira kasabuni bwabataliyo oyo tontwala sina gagende okumbulira njiri kugamba omufocho kuva kasabuni wakiri kale ogenda mugera nga tukavuddeeko kasabuni katwala mugeyena kasabuni katwala sigeyena ebera jana kasabuni tujiyita jana bokuba kasabuni ogenda mujana ate Mzee ogenda mugeyena ava kasabuni kale mumuloze ati ekikulu abavubuka muyina empaka buli kyembaga ati wali abavubuka b'emakindi wali bane mususse omukulu wange muveeko sato inoje interview obali muveeko abavubuka basusse wali omuvubuka oyo Kasipati bannange Kasipati mukama amusaasire Mzee sibula abantu leero abampuliriza bannange komabo obimazeeko mufo kyokuleka kasabuni ogende mu ggulu wakiriko okuba kasabuni ko gende mu geyena akakuba kasabuni kange ngende mu jana geyena yawa bebeera jana bannange lwaki ombuzaabuza naye mumuloza nze nakaddiwa nnyo kyembagamba kyekituufu akasabuni ke katuufu mwemugamba nti bakazi ntaana tonda abakazi akola mistake omuyambako kumugolola owabula Katonda yali takoze mistake naye ate abakazi bagenda ne bajjamu bino ebiwuka simanyi kyempulira ekyabasudde kyayimba simanya ekyajja mu ntamu simanya gempulira agenda nayimba akayimba mbu leero nze misano netegereza ekiwuka ekyajja mu ntamu ekyagwa mu ntamu kambeere n'akasabuni kange mweraba bane mweraba mwebale nnyo mwebalire ddala era mugende maaso n'okutulowoozaako okutuwa obuwagizi tujja kuba tuleeta ebirungi amannya asigadde Kawenja Dubai mugulabikadde omwetisi wa sukulapu ku Makindi ate nga ndi musajja mukuwanyi wa Akasabuni sikwana bakazi wabula nkwana bakazi ensujju bazinnemya ensujju bazitabuliza bweru kanekwanira Akasabuni ani akalaba kabeera mu kaveera buli ssaawa